Era omwami gwendi naye olunaku olwaliro mukasa ya scene, ladies and gentlemen. Owalunnabe musajja awangalidde mu ndongo eno era y'omu ku bantu boyinza okugamba nti muganda wange he is a hard working lad. Temuli mu mukisa ebintu byonna bitoberedde tuli mu maka ge sebo webale tukyazaako mu maka oli otya Ssemwanga bulijjo wasemba okunkyaza wantwala ku saaluuni mukama mulungi naye leero ndeese waka mu bintu bino bye tukola mulimu mu mawulire n'ebyaffe bye tulwa kwanza saagala kumpita serebu kigambo serebu kigenda kyonooneka nnyo otwala omuntu w'abantu ebiseera ebisinga mu bintu bino bye tukola mulimu abantu nga baffe ate n'ebitabo byogera nti teweerabira kusembeza bantu mwandibaamu bamalayika so simanyi oba oyinza okuba malayika mu ngeri emu oba endala n'ensajuse nnyo okulaba esewo tutandikirewo kindeese wano nakulabye ku wiikendi yonna nga toli musanyufu eri abantu abavuddeyo ne bajjonkera muganda waffe Bruno K okusinzira bo nga bwe balabye ensonga zitambula tewabasanyukidde neŋŋamba ali lupazi ono kamunoonyeeko ambuulire ki ekyamutabudde n'abo abantu. Nze sisanyukirangako era sibeeranga ku sayidi ya muntu alemesa munne kukulaakulana oba kusituka oba oliawo ne badde nsuubira kumbuuza kwogerako n'abawagizi bange nti muli mutyalo nabo okitegeera ate nga industry ejjudde bandi wagoni nga gye nayimbyeko wasanga yayogera edda we twajjira mu music industry nga okukyala ku Bukedde TV basooka kulambika ogenda kwogera ki kane tulumbibwa omulembe gwa bandi wagoni ogw'omuyeye buli muvubuka men of youth ya unemployed so the way to survive usegeera kuba kati ngaffe abantu twebaza mukama nti tutambudde ko twayayaaniranga ennyonyi ne tugenda e Bulaaya n'ogenda mawanga ga Buwalabu bw'okomawo wano ewammwe n'otunuulira kaliyo kyaliwo wano ne Gasiya bandi wagoni zimu ekyo ekinyumo otunuulira n'oga what kind of a country abantu is this abavubuka tebalina byakola ogenda Saudi Arabia n'otunuulira n'omuntu ali ku kkubo ali mu discussion oba ku ludo n'akubula n'ogenda e Bungereza ng'omanyi wagenze kukyalira munno nti atwali naye Kampala nga n'omunoonya nako ng'obudde tabulina ng'obudde bwalina bwakwambala kikooti kyampewo okuteekako gloves kulinnya train genda kukola so abavubuka bingi unemployed kiri too much wano kati twetanga nga tufunye omulembe gwa internet waliwo kye tuyita okusimba oluseke oluseke olwo no tebalumanyi edda lwalinga lulungi nnyo lusimba bagagga okitegeera baaji Yasini Bamini mu mbeera bwetyo okitegeera abagagga abalinamu era nga nakyo ngera bwakulabaga oze kunkuba luseke naye kati nnaku zino nabo bennyini abasimba oluseke tulina ekizibu kya internet era eneze abavubuka bali unemployed bakeera okwona ateekako akatala katikito ayino mu society failed generation n'osanga yabakola ki abamuwagira kuba society gye tulimu omolova abamu babalabanga bali mu kazanyiriza abantu b'e Bulaaya nze natuukayo babalaba ne baga gundi oyo atwaliriza obudde so nabadde siyinza kusanyuka ffe ng'ababimanyi tugenda tubibuuka bw'otunuulira ffe abantu abamu tubadde nabo ng'omanyi embeera yaabwe n'obulamu bwabwe nga bwe butambula nga naye Mukama Katonda ffe tubadde okukisa ky'abantu ffe twazaalibwa bakazi baavu twazaalibwa bakitaffe nga baavu abantu be batuyambye okubeerako kye tuli mu mbeera yonna abantu ke bakusituddeko gwe wandabanga teweewunyiza okunsanga wano nti mu mmotoka omunyinamu emmotoka ze mmala n'omwezi nga sivuze lwaki oba toyisa mikono mu kyenyi so bw'otunuulira omuntu akkakkanya munne weewuunya bino nno tujja tubibagana naye abantu tebawulira omuntu takyuka omuntu ekimukkakkanya bulwadde nga bamugayo ogenda kufa kubanga nze obulwadde bwannumako nemanya nti Katonda bulijjo oli top mafia bwoti okakkanya top boss otegeera nze waliwo omusajja gwe tutya omubi greatest of all times Dr. Jose Chameleone recently obulwadde jjo bwamuluma ningenda okumulaba nga naye Katonda nga wakabi olaba Chameleone obulwadde bumulumya n'agonda ono musajja nga ali strong so abaana b'abantu nga balamu tebawulira tubaga abakyuse neesa
So ku muntu nga muganda wange Bruno K mbadde mumanyi nga ne bw'omuyita okuva ekyanja gy'abeera okujja wano okukyalira emmotoka ejja Buguma ogenda okuwulira kalemye naga akamotoka nkale sentinda ku petrol station ogenda okuwulira ne makanika gwe yakalekedde nga amubbye sipeya so bw'omusanga ng'avuzeemu kagundi ka Subaru lwaki tomusanyukirako n'omugamba ne Mungu yebala akuyambye tukubye ekikopo Bamini bamuyambye bakazi mkyala Amini abantu bamuyambye baji Yasini abana Uganda bamuguliddeyo butebo nga ne bange erisinga mu music we birungi tabifunye lwaki tubate tumwagaliza okitegeera twogedde n'omusajja we London Floyd Global Events amwadde events fe tumanyi engeri ebiro omuntu bye yamaze ng'ayiiya akavako ke konake yakutteyo you celebrate leka kumukakanya kyekyo kyekuganya nti kati tulina obuzibu n'atamanyi bya music bwe bitambula bw'ogattako emirimu okubula buli omu najja n'ayogera kyasanze okujeregerera okumanyira kubanga tewali restriction lina gwanga teriri mu restriction okitegeera ukankubuulire wano nyina wifi era abe MTN mbagamba oteekako wifi wano n'ogula data wo ne batagizzaako n'emala ennaku 3 ate nga bazibala okitegeera ebyo bisanga wanga mu bisangawa mugwange ddala oli aba yakututte dda mu kooti ali nakuwangulirayo so abe MTN mwetereze muzeeko wifi yange munda azze ebbanga ddene mbagambye lwakuba no fete tuloopa ayetane bova ne boyogera toyinza basinga maanyi so oyo kaliyo ki ekinyumo ebitakwatagana byonna biri wano buli kasasira ali wano nkubuuze munda beeyo Bruno K afunye abantu nga bameka gwe bw'oba olaba Bruno K abantu be yafunya fe abaludde embyendongo lwaki toyisana mikono mu kyenyi n'osanyuka yandibajjeewa obulati Yesu na Bruno K wammanyangani nga muyimbi najja omumwalabikira obulungi abakazi ke bamwegadangeko kabegadangeko Bruno K mutumye amanya Power Love Kafumisi simanyi bamutuma babiki simanyi biological father kwata omwana oyo njagala abantu bajjukire mukyala wo omuyafa mukyala wa Bruno K gwe yazalamu omwana ukigide omwana fenga abazadde ababonaabona ne fees abekuliza ababonaabona n'abaana abamanyi kye tuyiseemu n'okukula osooka nawebaza Bruno K look Bruno K yategese embootu ya mbootikizi otegeera tyategese ekigunda kya Radio Simba oba ekikompola oba ekitobero kya CBS oba ekivulu kyaki tugambe etya ekiniihiro obadde osuubira abantu bameka abantu emitwalo ebiri ng'egyali mu nkudi beyafunye ekyeza bebabe oyina nakusanyuka busanyusi first of all abantu tebategedde Bruno K bwe yabadde it was friends of Bruno K kyakatolizinga oba kyekyo kye ŋŋambye n'akiteekamu akavako k'ekiboozi kuki ku TikTok abantu ne bakyagala otegeera n'akirangira ebbanga ttono onfuna bulungi semwanga mukukirangira ebbanga ettono abantu ne bagula tebo Amini n'amuwa $200,000 Mama Fina n'amuwa 10 Jackie n'amuwa empologoma nya buli mpologoma eri mu $400 n'amuwaayo enkalu tebo n'atunda tebo za $3,000,000 ku Uganda ya leero Bruno K bw'aba alina obukadde 10 ku akawunti esimu alina najjijja alina iPhone 16 yabadde ku 13 namukubidde nga takwata dako tasobola kwata ate temusaba yadde 10 oluseke mu luleke fe tumanyi we yavudde otegedde fe tumanyi we yavudde Haji Yasini yamugulira tebo yafunye kakati ensi y'abajega gye tuwangaliramu obutali bulabufu zevali omuyeye fe ababadde n'abayimbi okumala ebbanga tubaddeko n'abayimbi ng'ategeka ekivulu erugogo ne kijjula ne mujja mu motoka ng'agamba kasita nkikubi sifunye naye kasita bazze abamu babasomba n'obasomba recently ejjo waliwo gwe twasanga azunga n'ebitikiti by'ekivulu ku Salama Road kuno naye nga n'abantu baga oyo ani gwabiwa ffe tetujja gendayo ebivulu ebisinga babirabamu abantu naye ng'omuntu yasombye busombe wano champiyoni w'okusomba bamuyita Nobati n'abitekisi n'ebbajjo
baba som era bw'obanga oyagala mu mbeera yonna oleme kuswala oleme kukola yitaabo abo tebo erinnya li Abite naddala Ankabitex ye waakiri era Ankabitex omanyi lwaki abantu twagala nnyo atutegekere Ankabitex anti ye erinnya liri asinga okwagala aga abantu tebazze nze Abitex erinnya lyange Abitex promotion okufa mukwate taxi 10 mu banone okuswalayo nona mu banone bayingire kati tubadde niba artist fa abasinga naga kasita wane rugogo bazze bwerere bayingidde nze nja kulya ku extras naye wacha abantu tebachajja mbivulu kubanga abalimbi abamu fe tuwebaza Mukama Katonda twayita mu college zonna nze bukyanga nyimba ku nkudi wali ozemu kundabawa abayimbi bedairutinga nnyo bemalamu nnyo value bino katubibagambe nga sikweraga tubayambe mu nsi z'ebulayo omuyimbi alwawo okulabika kyovula banze ne lwempiseeko mu bbaala buli omu atunula n'ava ku byokkola naye omuyimbi leero oli ku ekituo leero wayimbye ku mbuutu y'embuutikizi gyo wabadde ku kikompola leero kiggunda leero mu kiniihiro leero ku comedy store enkya wuuyo ku promotion ya Bride and Groom gwe wuuyo ku kivulu kya Kampala State Council gwe wuuyo ku kivulu kya bannabyabufuzi ate nga a population of Kampala City katono nnyo teringa Bulaaya teringa Saudi Arabia nti oyimbe Jida n'oyimbe Riyadh bibuga byetaaga nnyonyi kati bonna bazannyira wano mu kasaawe ka Messi kamubwe kati kano abantu batuuka ne babalaba ne babakoowa ne watabaawo too much scarcity otegeera kuba kati nze liri puzzle nze bampita ku muhanji yankubirako ku comedy store wali ondabyeyo sikulangako posi wali ondabyeyo golooza tankubira nkulaga message oba kwa sente nto ya mani ndi wa bei namuga mwaji netaaga sente eyako appearance namuga mwaji njagala nkwate ku sente z'owabadda beni 13 eza $. Mama Diamond Platinum ati bwe tulina okukuza omulimo gwaffe naye tubibagamba tebawulira tubibagamba tebawulira bano abayimbi bo ne batamanya ate ekyewuunyisa munnange ffe be bazalawo nti tetumanyi byakabi ffe bachampiyoni b'okumanya ebyakabi kuba ffe twayita mu college gw'okimanyi lwera kimanyi mbu ffe twabuuka Nyendongo nze liri puzzle olunabo okunteeka ku stage yo oba otobye si kyangu so mu mbeera eyo abantu no bayinza galiri puzzle weeraga kinaye nze nasetinga peesi yange okitegera tomala gansitula so mu mbeera eyo abayimbi b'ennaku zino beemalamu nnyo balina okubeera nga bateekawo kasikasite okitegera kasikasite baba yuno share picture oyani osimwaji share picture ni mugabo ogenda kunkola otya njagala mpeye $15 eza $. Nange ziriye nga Diamond Platinum okitegera sirabika okitegera nakava ku Nkudi Beach Festival Entebbe atonzizayo Entebbe Balamu nga ngamba ku resort nimugamba nko Balamu tekijja kukola ate yo nakavaayo kakati ate ekyewunyisa ffe bayitanga abafala ate mwatuffe twasinga okuyita mu college awe twebaliza bagula vita abatutendeka emirimu musajja wawe Gravity ali atya yakoowa abantu Gravity omwogera abantu Gravity ne bwalaba abantu ajjula kudduka bamukola ki yanyigira ensi yetama abantu musajja wange nnyo yafuna kasente mwagala nnyo Gravity yafuna kasente nakoowa bullshit and bandi wago alinga kamiliyo ngamba abantu bambwa kiki kye tutakoze kiki kye tutakoze bana ababanja ne kamiliyoni akapia kamiliyoni omubanja oti akapia genda ku nkadde ku bantu oyimbe mawonko na mawonko fosanga oluyimba lw'enkudi kati lukuba olinaga twagala akapia olinaga wagwa n'omugamba nange alright tulaba tugenda soka tuwummulemu we tukomawo tugenda yingirira Bandi Wagon luyina video Bandi Wagon oluyimba lw'olupya oluyimba lwa Bandi Wagon video ejja gye nasuzeeko leero kati tuyingire na luyimba kinga tukomawo nnyimba zange nnyingi mukuba enkudi naye bukedde temumpaamu munkubira abantu mubakubira enkudi n'abantu gye baagala ate nno kambabuulire ebintu bye mutaagala era ze nezije wamu okusaba omulimu ne bagumpa manyi abantu kye baagala ate no munaye mwaganira bwerero ddukuba anko Nyombi Tembo yagamba ekituufu abaana tetulina kye tubavuna
Wagasse buluwe mula tujja bebeteekako embeera ne bafiirwa viewership